Nze okuva mukadde we yalwala jjajja mbadde ngambira updated asinga ekikwata ku mami ekirungi n'ekibi nkimanya ate ni mwana wakambirawo so buli kimu mbadde nga nkimanyi mbadde nga mmanyi baro yalwala ngeri gyaza strugglinga the last time nasemba okwogera naye then lwe mbadde njogedde ne mami nga mugamba mami next week ngenda kujja kulaba jjajja naye nesobola Jjajja amaze ebbanga nga ddene abadde atawaanyizibwa obulwadde nga bagenda obbagamba ng'ali ku dialysis abadde astrugglinga naye ndowooza tewaliwo yabadde amanye nti mukama asobola omuyita kaseera nga abadde anafuwa abadde mugongo ebbanga linyiriza amawulire gaze essaawa mmeka g'okufaira yafiiriddewa yafiiridde ku ddwaliro liri outtown Croswell Hospital era I think nabadde omu kubatuuseewo mu time nga yaka mukama yakamuyita kikyoza okugera ku mugenzi by'omujjukirako mugenzi abadde mukwano gwa muwala wange ne mukwano gwa grana ate she's been a mother kirada ayagala nnyo muwala we maama Suzanne bingi nnyo bimutugirako maama Suzanne ali mu mbeera ki mbeera gyalimu tesobola kubeera nnungi nawoomera ggwe tewali muntu yandyagadde losing a mother is something si nnungi era nja kutereera kubanga kyemmanyi ku bantu abeesiga mukama kugamba obeera n'ekikuzaamu amaanyi okuva omukadde byavudde mulambwensi bantu kyabaze ne babagerera okubogana bano noono bandi bedda bwe bali kubamani ne pasita Bujungu waliwo abali ewalawalako kati nga sisita wange Bettina Namukasa namubikidde nawe da communicatinga ate ne maama yayogeddeko naye on phone kuba yadde ali wala then n'abalala bangi twebaza mukama we have friends bazze bangi tosobola kumenya ono booli naye bali mu kujja ate bakyajja n'amasimu bagakuba maama Jean Nakachwa bangi naddala ku side yange they are communicating even my family abanzaalira ddala ab'ewaka bagenda kubeera wano later in the day n'enkya nga tuwummuza jjajja okay otugambye jjajja abadde mukwano gwa mwana gwe nga gwe kiby'omumanyiiko oba kyemmanyi nawe ayinza obba abadde mukwano adde mukwano gwange adde abuulirira era nga omanyi kizibu okuttotola omuzadde she's been so kind to me sinze nzekka n'abaana abalala bangi nga bobalabye mu lumbeera nga ogenda obbalaba bana ba church girl ya maama Makula Bujingo abadde mukwano gwaffe tusoyinza ogamba maama Makula essaawa nsobola mugamba bingi nnyo byalwanye mu bulamu bw'ensi she's a very strong woman obuvumu bwabadde akozesa mbiraba byonna byabakozesa ate okufuuka mulekwa nga ffe kubanga kati awo otufaananyi obeera ozeeno gye tuli she's a very brave woman very strong kama muwamaani katonda yekayeka yawe ate yajjawo naffe era we tuli batutuusiza yagenda okusalawo ate atukole kino atutwale so abeere mugumu mukazi wattu tewali kirala kyensobola mugamba apart from telling her to be strong ayi naffe weetuli ku lulwe tetulekeera ku makya ne tumwabulira kuba kumulyamu lukwe me myself so okwegeraageranya ku mutima gwa maama we engeri gy'abadde amwagalamu talo ze babadde balwana ze nzirimu wakati nange nga Grace ekyo nakisalawo nga ye mukyala Makula jjajja w'omwana wange kateekaze okumuwummuza kyemmanyiko ekitonotono nga omanyi tubadde twetala Luweero sides eyo naye enteekateeka bagenda kuba bazinyonyi ninza ono kyongoza kyenjogende nga bitalo nnyo sebo bitawala sebo
Omuntu akulaba akadde kano era nga yandyagadde okuwerekera ku mukadde kuba tukimanyi abadde mwagalwa w'abangi. Bubaka ki bw'oyinza okumutegeeza enteekateeka zigenda bbeera? Enteekateeka ku ssaawa 9 tubadde tusuubira okuba nga bbodde y'omugenzi emaze okutuuka. Ssaawa 10 bannaffe abali mu nteekateeka y'okusalira omwoyo gw'omugenzi babadde balina okuba nga bagenda mu maaso naye wetukoledde emboozi eno nga bannaffe abali mu nteekateeka z'okulaba nga baleeta omubiri gw'omugenzi tennaba kutuuka naye nga babakungubazi bwe bali okusobola okulaba nga balirira kyekiddako. Kale kijja tukola